bamukutte atolooza kabaka tebamukutte ne maama kabaka akafuba kamulinganga nnyondo akafuba kamulinganga enkoko enkongole munnange amawulire agakagwawo kabaka omusajja abadde complaininga nti bamutwalako obwakabaka bwe bamukutte. So mwenna mugambe mu comment section ayibeene pressure gusinze agenda sooka butabika oluve butabika komera naye nga amawulire agaliwo abalagajja baga ssanyu abalagajja baga nnaku ye pressure bamukutte pressure 24/7 bamukutte era nga omulaba ali mabega wa mitayimbwa kyemanyi bamuyisizaamu nko ne kumpi n'emisambagere kuba entunula gy'atunula alinganga bi akubiddwamu omuggo pressure nonno abadde agamba kabaka wa Buganda si alina okubeera kabaka nti era ye kabaka omutuufu era n'ayisa ebigambo ebinene nga bivoola kabaka n'avuma Katikkiro n'avuma Museveni abantu ne bavayo ne bagamba pressure okoleraani. Ekintu kino nno kitadde Uganda Police ku nninga, kitadde UPDF ku nninga, SFC ku nninga ne gavumenti ya Amerika wamu ne Bungereza. Muntu kyavayo navoola kabaka navoola ne pulezidenti w'eggwanga. Munnange pressure ye bamukutte kati katusuubire nti abantu ababadde bamuwaga mugenda kubeera nga mumugjayo era katusuubire nti bannabyabufuzi ababadde bamuli emabega nga nammwe muvoola kabaka timugenda kumuyambako. Bye mbagamba nti lwana olutalo ng'olulwana wekka teweesiga muntu mulala yenna. Pressure ye kawedde mudda weŋŋambira nti ali ku poliisi kati era oluva ku poliisi bagenda mutwala wansi mu basement abeere ng'akubibwa emiggo ku lubuto nga bamukkaanya anti akapicu kiki obadde ovoola kabaka kiki obadde ovuma Museveni. Kati neje emisango minene nno era weŋŋambira nti akawunti ya pressure bagenda gidiriitinga oba sinti bagijjeeyo dda temugenda kuddamu kulaba content wa kabaka wammwe. Ate era n'ekirala agenda kubaningibwa okudda ku TikTok sinaki nti agenda mu komera ssaawa yonna. Kati nno kino kisanyudde abantu bangi nnyo ne bagamba asibwe okuvoola kabaka anti akapicu yavuma kabaka. Munnange pressure 24/7 amawulire gaagaliwo geego tibamukutte ali mu komera. Nonno guno omwaka tegubadde mwangu nnyo kubanga tubadde twakalaba nudozi za Queen Germany ne tulaba eza Pretty Nicole ne tulaba eza Genevieve Gold Vivi ate kati tubadde twakalaba nudizi za Jojo wa Mickey ate munnange ne pressure nabyo ne bijja bubisimanyi oba enkomerero etuuse naye nga webito webiri. Eno tuli mu Buguda, eno tuli mu Nsolo, eno tuli mu Nkudi ate eno tuli mu Makomera. Omwaka si mwangu. All in all byonna mubikole naye muve mu Uganda. No one is safe in Uganda. If you want to do any violence, please press 2 to leave Uganda and you come to